Kadama TV koja mate waliwo Kadama yampereza akantu kano n'agamba nti almost bakadama 9 ku 10 baali balowoozezaako embeera eno ddala nga batuuse mu maka g'Abawarabu nga balaba amaka g'otuuseemu olabira ddala nti balinawo ssente. Agamba Kadama abasinga bonna balowooza oba bakubamu akafaananyi nti singa agwa ku ssente, ekisabo kya ssente, singa lukyolo n'asanga oba atambula n'agwa ku ssente n'alonda ssente nga mpitirivu obungi akoma obukomi Uganda ng'embeera etandika okutambula obulungi. Gwaliyo Kadama kikyolowooza mu nnyumba emu olowooza kiki kyolowooza nti singa kino bwe kiti ne bwe kiti kiba ng'ovudde ku kyokwongeza omusaala waba Kadama basinga bagamba singa banyongeza ku musaala. Nawabeerawo Kadama eyansesaawo n'agamba nti yate ye alowooza singa olunaku olumu boosi we ava eri n'amugambako n'agamba ajja kubeera nga amuwa riyaalo 1,000 on top omusaala gwe, n'agamba ajja kubeera nga nkuwa ssente, ajja kubeera nga nkuzimbira ennyumba, nti ye amweggala. Kasooka tuwulize n'ono Kadama kikyalowooza ku bisawo bya ssente ebyokulonda. Ngenda okulaba wano mba ngenda otwalayo kasasiro nengwa ku kisawo kya ssente nga kirimu obukadde 5. Obukadde 1000. Koma obukumi wano ewaka ne nkuba omulanga ne ngamba boosi wange nfiiriddwa munzikirize ngende nziike, oba temulina za tiketi sifuddeyo nja kuzeegulira, nja kwegulira tiketi. Bwe bamala okunzikiriza nga otuuka e Uganda be bati nga mba blockinga. Sooka nengera ne nzimbira mama wange ennyumba ennene gaggadde, nange neekolako hardware olosero ng'eva kuno ne kuli engulayawo n'ekkamotoka. Kati awo ne ngendako mu kyaki ne nziriza ku mutonzi. Mu kyaki ne nkwata obukadde obwo 2 ne mbuwaayo. Ekyaki mba mpayo obukadde emitwalo 5 ssente ziyinza okunzigwako.